akatambi ako koli mu kulaba ku screen keka moment yabaddewo ng'ennyonyi eyagudde mu India tennaba kubeera ng'egwa. Buno obutambi sometimes tumanya okubeera nga tubufuna bannange ennyonyi yagudde abantu 273 twasimattuseeko omuntu omu. Footage ono oba yeesindise tannagwa oba akatambi akasindise tennaba kubeera naye ng'eri mu process. Actually toyinza gamba wayiseewo eddakiika 2 oba emu oba mmeka nedda zaabadde seconds oluvannyuma lw'ako akatambi bonna boli mu kulaamu ako akatambi we batyo ne basaanawo. Mukama Katonda ge maanyi ge. Kyokka ate oluvannyuma lw'ako akatambi oba incident eyo yabaddewo ku nnyonyi yagudde India, waliwo akatambi kendabye aka Iraq nga kyekola Israel. Bannange waliwo ekintu kyogamba Mukama Katonda oba atunyiigidde oba Mukama Katonda kyonna statement gy'oteekawo manyi waliwo ezo statement ezinafuya mu Mukama Katonda atunyiigidde gy'oli wali olabyeko obusungu bwa Mukama Katonda akulageko ku busungu bw'olabe. So okusinza kwako akatambi abantu bayinza ogamba bannange naye ate olaba akatambi ka Israel ne Iraq nga bomu zitonyanga nkuba n'ogamba kati ate bannange eri kati kitegedde Mukama Katonda yaleese embeera eyo. Kyokka ate eno embeera ffe ffennyini bantu gye twetuusaako amasasi bomu ebikompola nga biyikanga nkuba bw'oba bonna bw'olaba manya mbu ekitone nnyo abantu nga 7 ku 10 be bayinza okubeera nga bafa. Just imagine ate ng'ekisobola okuba ekizimbe kalina abagirimu yonna ne kimemetuka ne bafiiramu. Naye eno embeera emu tufa bagyereetera endala Mukama Katonda yatugezesa n'ogamba abantu twabaki otuuka otya ndabye ebikompola nga biyikanga nkuba. Actually bagitamiize nga nkuba buli akatambi kano wekali bakitamiize nga nkuba biyika buyise nga onoogamba enkuba. Mukama Katonda atusaasire kubanga mwana Adamu kyakola mwana Adamu Katonda yekka